Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe nyo tunuulya ekirooto kino. Mulimu abantu abatera okuloota ng'olina golwanagana naye omuntu oyo n'omuwangula ebiseera ebisinga ekirooto ekyo era naawe kennyini gw'aba akiroose kibeera kya buwanguzi. Singa oloota ng'olina omuntu golwanagana naye omuntu oyo n'omuwangula ekirooto ekyo ekisooka kiba kya buwanguzi. Ate era osobola okuloota ekirooto kifaanagana bwe kityo ng'oli mu mbeera ey'okusoomoozebwa, ng'olina ebizibu by'olimu, ebizibu bikusumbuwa. Buli w'oloota ekirooto ekyo ng'oloota olwanagana n'omuntu naye ng'olina omuntu akulya obubi, ebiseera ebisinga kiba kikulaga muntu ono abeera akulya obubi, obeera ojja kumuwangula. Oba ebizibu bino ebibeera bikuliko, ebibeera bikulya obubi, obeera ojja kubiwangula. Kyekirooto ekyo. Buli w'oloota ebirooto ebifaanagana bwe bityo, olwanagana n'omuntu naye n'omuwangula, ente ekukoona n'etakukoona n'oweerwanako n'ogiwona, bakugoba kukwata ne batakukwata. Ebiseera ebisinga singa ofuna ebirooto bwe bityo kiba kitegeeza buwanguzi. Nga bwe nkugambye, obeera mu bizibu obeera ojja kumalako nabyo, obeera ojja biwangula. Bw'obeera n'omuntu ng'akuli bubi era obeera ojja muwangula. Bw'oloota ekirooto ekifaanagana bwe kityo, kyekirooto ekyo kye njagadde okubeera nga nkubuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.